Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Twagala okusiima taata era nga bino byonna byavudde Mmende Kalema gye babendegeza era ne basonereza abakulu weewaawo abakulu omwana oli abatumidde nnyo mukane wale kwera ngole muklaba Delta TV tukole tulina omugolo omwami sibye cyane sebo Bulungi nyabo sibeta nyabo sebo je baleko sebo kale nyabo namwe mujeva kale sebo bitambudde bitya sofa bulungi sofa teka bulungi mukama atuwadde obudde bulungi tutambudde bulungi bambi omukyala mukyala muntu mulungi nnyo mukyala wange nnyo tufudde wala naye ensonga lwaki olaba bino byonna kama mulungi Rusi muntu mulungi muyiiya mutetenkanya ankumye bulungi nange mukumye nnyo tulina babebi babiri mukama mulungi Marukomu Mariana ate tusuubira emikono ebiri mukono ekanzu yotukakasa eyingidde Namayumba era ojja giraba nga weyanjawulo okuzaabala kale sebo yakala mugamba kirero omukyalawo Ruthi nsaba mugamba tete mukama mulungi atusiza ku kino tuba tukisuubira tubadde tukifunangako naye mukama mulungi tujja kutambula bulungi musuubiza okumwagala obulamu bwaffe bwonna tugenda okuba ebiragano ku Lwomukaaga bye twegombedda n'okutuuka ku mmeezi entukuvu okufuna esaakalamentu mukama mulungi amina best man sebo webale emirimu kale nnyo mwebale kujja kale ma soko yoze muganda wo muganda wange ono muyoleza ddala okutuuka ku lunaku luno olwaleero ate bamaze ebbanga ddene nga balagalaganya naye olwaleero Katonda akituusizza bakuutira okubeera mu bufumbo obulungi obutanyiiganyiiga baba banyiize beddabize mpolampola ng'abantu ensonga z'omunju tebazitwala nnyo obweru ennyabo sebo webaze ku bantu tukuleke twebaza abantu abatukulembedde okutuuka wano abantu baffe batuyambyeko mu mukolo guno twebaza emikwano bamuzeeyi bangi baliyo abatumidde nnyo otuzze wano tujja kuddeyo tubalabe tubebaza nnyo bebale nnyo bali eddala kale sebo naffe tuli basanyufu nnyo Hillwater egamba congratulations thank you very much it is a nice bottle by the way yeah ngamanyi bulungi genkozesa abantu bonna mbakuutira ku mbaga muli ku pate reception tupe eno nnungi nnyo erabika bulungi musobola okuteekako n'akafaananyi kammwe wano tupa nnungi nnyo in fact gye tugenda n'okukozesa ku reception ku Lwomukaaga mwebale nnyo kale sebo tubagaliza bulungi byerere congratulations mukama mulungi kale bambi tova ku Delta TV tukole abagole kati baleke ate bongere okunyumira omukolo nkwagala nnyo weewaawo yeeyo essebo omwebale nnyo mwebale ddala katulabe yammwe yeeyo emukulu mwebale nnyo mwebale weewaawo kati eno tugibawadde tweyanza kale mukulu tekiddebereka amabala gammwe Keeki yabadde ya kibbo na mpombo ng'omukyalo Omuganda emmere gyagenda okubeera ng'afumbira omwami we mu kaseera kwe yabadde akyusiza enviiri Charitas by the World yabaddewo okumufiirako ddala awo yadde ayambadde ka silver dress n'asala keeki y'obuwanguzi emirundi 10 emirundi 5 emirundi 3 omulundi gumu 0 mukane bali kubeera ng'oli muklaba Delta TV tukole mu kaseera kano ngenda kubanga nkutuusaako omugole Kalometi wange abantu bena magoma kajambo ono ye Lucy Mugalula original era nakimera waligoba ndimani
Oliotia? Congratulations. Thank you, darling. Looking very beautiful. Thank you so much. Saluni Chekozeko. Shaitas Bridal World. Eyavudde Shaitas Hair Clinic. Okimanyi nti gwagilaunchinze. Shishi. Gwakiguddewo. Bannange nsabira Shaitas Bridal World omukisa ebeerenga yekyasinze mu Uganda yonna okola ku bagole okitegeera. Bakuwadde kinaki? Mumpadde gomesi, munkozeko makeup, munkozeko enviiri, bane byonna. Obwana obubuuza. Bwoleka. Naye nawe oli mulungi. Owulira otya leero? Sharita, I'm so happy. Mpulira njagala nakaba by the way. Nsanyuse nnyo bane mwami nsumba gy'oli. Nzija. Ngenda kukolaga bwonna mbumalayo. Era omwami mumaze naye mbanga ki? Omwami tumaze naye twayagala ndi campus. Yakozesa akagambo ki Ruth nga tewali mwangu ku ssomero nga olimu agamba Ruth abeera mu bitabo. Yangamba bannange pretty nga nkwagala. Nemugamba alishuwa nga nze no tebamalaga nkuba bugambo. Naye bambi yali patient. Paka lwe yampangula ne tutambuza ekintu paka kati. Biki byomuyizeeko? Bane musajja mukakamu. Omwami antegeera. Nze kubanze ndi hai. Nkumanyi. Naye munange bambeera waguliye nga akakkana wansi. Yes, naye nga bambi tukwasaganya anjagala nange mwagala. Ebimpanguza. Amwe hard working lady kyesooka okwogera. Yes, ate nga ntya nnyo working eyamba etya ku mwami? Omwami omukulaakulanya. Lwobeera nga toli mukazi mukozi. Musigala awo naye omwami bw'omuyambako ebimu waakwata ku kino nawe n'okwata ku kino. Ebintu bitambula. Naye abakyala abamu akasone kaba akamanyi ka kikazi. Okajjayo ne mutamuza ekintu. Yes, yes. Kabuka mwala yambadde yellow ne silver byonna nga yabijje nga gomesi ezo yazijja mu Sharita's Bridal World n'ayongera n'okuyimbira omwami we akayimba. Akagambo kogamba abakyala bakwegomba kati. Bane abakyala mwekwasa Katonda naye ate mulina okuba nga mulina empisa. Yes, nga mwabaami bammwe ebitiibwa. Awo mujja kuba bawanguzi nga Mugarura Ruth Nakimera original. Atagenda. Ow'abaana. Nnyo. Oyagala muweereza kayimba ky'oli muwandiisi wa nnyimba ekyo nkimanyi. Bannange owimba ngenda omuweereza. I love you. My baby, I love you. You're so magic. I need you. My honey, I need you. Come close to me. Ako kakoandika oba kamulala. Empandika? Yes, empandika. Kayimbye bulungi. Oddayo ddi? Ewa baby. Ew'omwami. Embaga ya Saturday olugimala. Oyina kikusiima. Ngwetagala ku keeke eno onyeeko olunaku olwaleero oddayo ate awo kinaatandikira. Babajja bakwogera nti omukolo tegubeewo biki. Bannange challenges nyingi nga bw'obimanyi abantu abamu boogera kino ne boogera kiri naye bannaye mbakubye akavulu mmwe munampulira. Temwina gye munsobolako. Mugalula eyajja okufumba naki? Nabidi. Namutima. Kale dia. Omukolo gutambudde gutya generally? Bannange omukolo mulungi ntunula ebweru eyo. Engoma engana kyezikola abantu. Omukolo mulungi naye weebale nnyo bambi okujja weebale okumbeererawo Sharita. I love you. Thank you. I love you. Omukwano Ruth. Kuteekako empeta eno. Bamutaddeko n'empeta eyankusibidde awo era okulaga nti nno
tewabaawo amuzannyirako. Bana nebaza nnyo mikolo gyange, nyina mikolo gyange gimbereddewo bambi. Nebaza nnyo banange Suzani okoze omulimu gw'amaanyi bambi ombeereddewo. Nebaza metroni wange bamuyita Milina Gayi. Suzani bamuyita Mirembe Suzani bambi ambeereddewo nnyo, Mira ambeereddewo, tutambudde ffenna. Olumu ofuna obusungu n'otabuka nene bakukakkanya nedda genda wansi. Bambi, thank you so much. Mwebale nnyo mwebale. Nene baza omwami wange, mwami Nsumba Joseph. Simba biseera. Nkwagala nnyo mukwano. Thank you so much for having me. Kikumi. Mwagala 95. Etaano ziwa baana bange. Yes. Abana bagambe daddy wamwe abasooka era zonna zisse. Banange Malcolm Mugalu, Mariana Najugo, I love you so much. Daddy abasooka ne mmwe. Daddy ebigezo yabiyita. Banange abahilwota bagambye ngonyumye. Bakabakuwe kutusi bakusibiridde entanda. Dayo mu waka. Namasi amawomwa gahilwa bane Sharita iliwoti ono nze simanyi nakumanya singa gavumenti yali emanyi amazzi gonna yandigaweze negamba hiwota yekka ge mazzi agalina okunywebwa mu Uganda ifukateeka Hilwota yasinga tova ku Delta TV tukole ekiri wano bannange ffe tunyumira dimukawama tukone bane jjajja wange akoze ezo nze jjajja wange yankuza era jjajja wange Ruth webale kuleeta mukolo ku Delta TV, webale kuwagira Sharita's Bridal World, ezo gomesi zonna tuziyina wamu n'okukola ku mugole n'okutegeka omukolo gwo gwonna ku Sharita's Bridal World ku Nassa ekizimbe bakiyita Sal Complex. Twerabira tutusomesa n'abantu okuyiga enviiri. Abagole mutwesige experience tugiyina, omukolo gwo gujja kutambula bulungi. Gw'ogwa Ruth ne Joseph. Esawa yaffe esooka ewedde naye tesobola kugwa nga tetugenze mu wedding album. Essimu kweri ku WhatsApp mukwano, sindika ebifaananyi by'ebyokukyala oba ebyokwanjula tubikulagire mu wedding album yaffe nga bwe tugenda okulaga bano okyalaba okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole. Esawa yaffe esooka ewedde mukwano naye nga njagala okugamba City Bridals yateeka ssente mu programu eno. Alina gowns ennungi ne change dresses, opangisayo gown emu nakwerako miss dresses zaweerere ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road. Essimu ye kweri ndi wano ku Malakai Ecology woba okolera wedding reception yo ne honeymoon ne party yonna wamu n'okulya ku bulamu n'ojja n'owummulamu n'olya ku kyennyanja. Malakai Ecology essimu ya Malakai kweri waneene ekitende. Ate nga Sharita's Bridal World ye nnyamba za gomesi, tetulina gomesi zokka oba biteeteeyi, tutegeka omukolo gwo gwonna. Tulina emyaka 10 experience y'emikolo. Jangu Sharita's Bridal World tukutegekere omukolo gwo. Mulimu salon, gomesi, okusomesa abaana enviiri na buli kimu ekikwatagana n'ebyemikolo ku Sharita's Bridal World. Essimu kweri twesige. Nga tonzija akato sales center ate bw'okola omukolo ne kutabeerako Hillwater. Mbasimanyi kiki kyoliko. Waliwo ekintu ekiri trending currently ekiriko ge mazzi gano g'oba oteeka ku mukolo gwo gunyume. Hillwater purity, nothing less. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater purity, nothing less.